Weewaawo kakati ekibuuzo ekirala eky'omukyalo ono agamba nti kiva ku ki omuntu okufumba emmere nga esiriira oba tugambe okusiriiza entamu. Okusiriiza nno entamu tagamba kuno okw'abakazi abakalu kuba muyinza omuwulira ne mumusekerera, si kyagamba eky'abakazi abatalina mazzi, nedda agamba siriyasi okusiriiza entamu, okufumba emmere n'esiriira. Aga kiva ku ki okufumba emmere n'esiriira oba n'ejerebera oba n'ekona, ate n'obeera ng'olina w'otudde n'owulya akasu ng'emmere esiiridde naye ng'ate obaddewo n'okusiriiza entamu kwe gaki akyebuuza ne bw'aba akyegendereza era asiriiza entamu ng'afumba. Akati ekirala n'agamba nti agambye nti kiva ku ki okufumba enva ne zikeera nga zigaze zoonoonese, n'agezaako n'agamba baasale ku magezi gano naye era ne zigaga. Okitegedde? Akati nnyabo njagala kwanukula bwe nti ekigambo ky'okusiriiza entamu, entamu bwa Nnaalongo, entamu mukazi, entamu yeggwe. Okitegedde? Era ebiseera ebisinga obungi eriyo abantu abaloota ng'alaba akutta akaseffuliya, oba alaba entamu nnyingi, oba alaba ali mu kufumba mmere, oba anyiga mmere, oba asoosotola mmere, oba asaaniika mmere, oba n'alaba entamu ng'eri ku masiga, oba n'alaba entamu ng'eri katandaalu, oba n'oluuta entamu, kyonna kye kiri. Oyo maama Nnaalongo y'aba akuloosa entamu ezo, oyo maama Nnabuzaana ye nannyini ffumbiro, ye nannyini ntamu era Nnabuzaana y'atuukiriza ensonga z'abakyala kiki kye baliba mu maaso, kubanga Nnabuzaana yakwatagana ne maama Nansiko, maama Nakakande, be bamu ku bakulembera okutwala ku ttale okukyalira ensiko. Okyo kye kitundu kya ssenga. Okitegedde? Ekitundu kya ssenga we kijjira. Ennono eno yaliwo, lwakuba ennono eno abantu baagivaako. Ennono yaliwo nga mwannyina wa kitaawo yakutwala ku ttale n'okyalira ensiko. Olwaleero ennono eriwo nfu. Ennono eriwo y'abaana okubeera ku masomero ne baleeta ssenga n'abatwala ku ttale. Ssenga gw'otalina bw'oyita. Okitegedde? Ssenga tolina bw'omuyita, n'akutwala ku ttale, n'akwata mu kasolo, n'atandika okukusikambula. Kyokka ekitundutundu ekyo biri byama. Akasolo k'omukyala byama. Era katuddemu ebyama by'obutonde bw'ensi, ate katuddemu ebyama by'ekika kye. Okitegedde? Kakati ebiseera ebisinga obungi ennono eyaliwo bw'etyo bwe yali. Olwaleero ebika yawukanye. Ojja kusanga ssenga takolagana na mwannyina, ye kitammwe. Tebakalima, balina empalana. Taata talina ngeri ki gy'anaakusindika wa ssenga. Obufumbo bw'edda engeri gye bwanywerangamu, ssenga ye yalabiranga omuwala omusajja. Ssenga ye yateekerateekeranga omuwala ono paka mu kisenge. Okitegedde? Ku bbaabwe, kubanga bbawa omwana omuwala ababba wa ssengaawe. Okitegedde? Munono bwe kityo bwe kiri. Yamuteekateekanga okuviira ddala ku ttale, kumufumbiza eby'ekisenge, ssenga ng'amala kakasa nti ddala omwana mulesseeyo ateredde entende, n'akomawo waka nazza amawulire nti omwana waffe abaddeko embuzi oba tebaddeeko. Amala kwetegereza paka ng'omukolo guwedde ogw'embaga oba ogw'obufumbo oba ogw'ekisenge. Akati ssenga yabanga mwannyina wa taata wammwe, wa luganda lwo, wa kika kyo. Olwaleero ebintu byonna bisobaganye. Abantu tebakyafumbirwa bbanga ddene, bantu bafumbirwa emyaka 4, bantu bafumbirwa emyaka 6, bantu bafumbirwa emyaka 2. Eri abafumbirwa obufumbo n'azaalamu omwana omu ne buggwawo, bali ne bafumbirwa obufumbo n'azaalamu abaana 3 oluusi 2, oba oli n'azaala abaana 4 nga buli omu alina taata we. Ekigambo kukyalira nsiko kubeera kujja baana ku ttale. Be balongo be tukoola, tulina abalongo abo wansi ba kitaka kya nawansi be twogeddeko wali abatambulira mu biwuka abasula mu ttaka. Ate tulina abalongo abatambula batunudde mu ttaka. Abo be balongo b'omukyala, z'enfuli 2. Okwo si kwejalabya, ekyo si kinyumo. Abasinga obungi basika enfuli ezo okulowoozesa abaana abawala abazisika nti ly'essanyu ly'omuntu ng'asinkanye n'omusajja. Kituufu ssanyu nti omusajja ayinza okuba azaagala ozikwatako, naye amakulu gaazo makulu ki? Osikira ssanyu oba osikira ssanyu lya nsi? Osikira bulamu bwo oba osikira oteekerateekera biseera bye ebijja mu maaso? Musikira kunyumirwa, musikira kazannyo. Okwegatta n'omusajja kaafuuka kazannyo, okwegatta n'omusajja gaafuuka matatu, yafuuka geemu. Tugende wali tuzannye zaala, alya n'ono yalya. Kyova olaba ng'okwetunda kweyongedde.
kubanga kati gwafuuka muzannyo. Si muzannyo, okukyalira ensiko si muzannyo. Abazadde balowoozesa abaana n'emisomo egy'enjawulo egyabasenga mu kusanyusa baami. Bwe kuba kusanyusa baami, omwami gw'onoobeera naye yaaliwa. Ezo si nfuli nti muzannyo, wabula abo baana mu buwangwa n'ennono baana. Era omukazi atabalina aba akyali mwana. Omukazi ataasika nfuli aba akyali mwana. Omukazi ekimufuula omukazi omukulu olunaku lwagenze n'akyalira ensiko aba atandise okufuuka omukazi omukulu ayina okufumbirwa okufuna omusajja. Omukazi atalinaako nfuli aba mwana. Okitegedde? Era ne mu lubaale omuntu tasobola kutambuza lubaale wa butonzi nga tasise nfuli. Omuntu tasobola kutambuza lubaale nga talina nfuli aba mwana muto. Omwana omuto tasamira lubaale. Omwana omuto alinnyibwako empewo yawula okulinnyibwako n'okuzisamira. Okulinnyibwako kulala. Osobola okuba n'omwana ku lujja ng'alinnyibwako empewo era nga zijja ne zibalamula era ng'aliko lubaale. Yawula omwana oyo okulinnyibwako empewo n'okusamira. Okusamira kirala. Okusamira ye muntu nga gw'osanga afuuse omusawo. Omwana omuto tasobola kufuuka musawo. Era kyova olaba nga lubaale mu kusoba kwe abazaayo mu nsozi mu mbiri batuukirize obuwangwa n'ennono biki ebyanonoolezebwangako. Ekitundutundu kya nnabuzaana mu nsozi oba mu mbiri kimalawo ebyo byonna. Okitegedde? Era batwalibwa ne bakyalira ensiko mu kitundu kya maama Nakakande ne mu kitundu kya maama Nansiko. Oli ne bw'abanga yali ku ssomero n'azisika ng'azirina addayo n'ateekateeka omukolo ogwo n'agulambulula bulungi. Ebintu bino bye tubagamba omuntu atabimanyi bw'abiwulira ayinza okuga nti Mulangira museegu. Kyokka tujja tubagamba bwe tuti amanyi lubaale ono aba amumanyi. Lubaale ono si kuleekaana. Lubaale ono bugumiikiriza. Lubaale ono kwebuuza. Lubaale ono tapapirwako. Ate lubaale ono talagulwa. Wabula lubaale ono agenda na migenzo. Ze nnyumba za kalina ze mulota nti lubaale ono madaala myaliriro. Ge mataffaali ge mulota n'emisingi nti lubaale ono bw'osima omusingi osookayo ettaffaali limu. Taffaali ku ttaffaali paka lw'ozimba ennyumba n'ogituusa ku olupuleeti. Kati lubaale ono agenda n'amumanyi. Eri abantu abapakuka oli ayinza okuba nga munyumya n'akugamba Mulangira nakatambula ku basawo 7 mpulira neenyiye n'omuga nti lubaale akuluma mumanyi n'omuyita najja ne mutandika okukola ensonga. Okitegedde? Bwe mwakatandika okukola ensonga ate n'afuna omulala n'amugamba atabo ba Mulangira tebasobola kakati olina kukola bwoti ne bwoti era ng'apaala. Naye nga mu kusooka ng'akufuna yakugamba nti ntambudde lubaale namutereza yagaana. N'omuga nti lubaale oyo mumanyi bulungi. N'asanga omuntu n'amugamba nti bw'abanga Mulangira yakukozesa kino kyali kikyamu. Okitegedde? Kyali kikyamu ekyo mu lubaale tekikolwamu. Akati eri ebintu ebiwawaaza amatu okugeza akati ebituntundu ebyo eri abakyala abaloota nga bagenze basenya enku ku ttale. Ekituntundu ekyo kya nnabuzaana. Nnabuzaana akulembedde akututte ku ttale okyalidde ensiko. Akati singa onyumiza oli ekintu ekyo olajja kugamba ate wagenda kutereza lubaale ate wagenda kukoleramu n'ebyo. Oli atamanyi lubaale w'obutonzi kye ki. Kati oli bw'anaaba akuddamu ajja kugamba nti obwo busobe ekyo kikyamu oyo akubuzaabuza. Ebyo bya buseegu, ebyo bya bukaba. Kati n'ono bambi olw'okuba nti abadde tamanyi naye bw'anaawulira agamba nti naye wamma kirabika kituufu ate oba najja kutereza lubaale. Kakati ate banziza batya mu bintu ebyokugenda okukyalira ensiko. Okitegedde? Kale nno tulina ennaku lubaale w'ensozi, lubaale w'olubereberye akuzzaayo buto ku muntu. Omuntu kye ki? Akujja buto ku bwana n'otandika okubeera ekitundu ky'omwana n'oyimirira n'osimbula n'otambula n'oyita mu kitundu ky'obwana eky'obuwala oba eky'obuvubuka oba mulenzi n'otuuka mu kitundu eky'obusajja oba ekitundu ky'omukazi. Ekitundu ne kijja nga kiwanvuwa n'otuuka okufuna gomesi oba ekkanzu mu lusozi mw'oba otambulidde oba mu lubiri mw'oba otambulidde. Okutuuka ku kitundu kya gomesi oba ekkanzu by'oba oyisemu biba bingi. Kyova olaba nga lubaale oyo takolwa kika kyonna. Lubaale oyo mu kika alondayo abaana 2 oba omwana omu.
lubaale oyo byama, lubaale oyo bikusike, lubaale oyo atereezebwa ebituntundu bibiri, atereezebwa ekituntundu ekyenzikiza n'ekituntundu eky'omusana gwaka. Lubaale oyo litasobola mutabaaza nga mutabaaza kiro kyokka n'atereera. Lubaale oyo litasobola kumutabaalira nga mutabaalira misana wokka n'atereera. Lubaale oyo agatta ekitundu ekyenzikiza n'ekitundu eky'omusana ogwaka. Kye kituntundu mwolabira Kabaka ng'ayambadde essaati enjeru waggulu ne wansi empale enzirugavu. Empale enzirugavu nti ebiyita ekiro ne Kabaka yeetikka byama. Emisana kwe kukola ekintu ekirabika. Okitegedde? Kati lubaale oyo alimu ebyama biki bingi. Kati gwaloota okusiriiza entamu. Lubaale oyo ne bw'omutambuza ku basawo 100 ojja kusangamu omusawo omu asobola okukulambulula lubaale oyo. Kyokka ate bw'osanga bano bannakamwantette, ono ayogera kino ndi ayogera kiri, okitegedde, era bamukulemesa, toyinza mutereeza. Lubaale oyo bugumiikiriza. Lubaale oyo akolwa musiru. Lubaale oyo takolwa mugezigezi. Lubaale oyo takolwa muntu yeebuuzabuuza. Lubaale oyo alimu ebikusike. Lubaale oyo alimu ebisasamaza naye nga bikusike. Okitegedde? Bikusike. Neeyasigala eka talimanya kye wayitamu. Okitegedde? Biba byama. Okitegedde? Omwana eyalondwa lubaale abanga saddaaka yeewaayo ku lwa banne, byayitamu tasobola kubinyumya, byayitamu tasobola kubyogera. Lubaale oyo aba waakugumiikiriza. Omwana oyo ow'obulenzi oba omwana w'obuwala bw'amaliriza ekitundu ky'entabaalo ekyo, lubaale aba ateredde, kubanga aba amuggyemu obuseegu, obusobe. Okitegedde? Lubaale oyo talagulwa, takeberwa. Lubaale oyo akolwa mugumiikiriza. Lubaale oyo aba wa bbanga ddene. Lubaale oyo tatereerera mu bbanga ttono. Lubaale oyo otabaala tomanyi bbanga ki ly'olimaliriza. Okitegedde? Era lubaale oyo ne bw'omukubira engoma tatereera. Lubaale oyo emisambwa giba gibalinnyako naye nga temutereera. Giba gitudde ku bulimba, giba tegiyina buyinza, giba tegiyina ddamula. Kati abaana babeera baliko lubaale batabaala kubanga balina bajjajjaabwe mu famire baatabaalanga. Okitegedde? Kati ekituntundu ky'okusiriiza entamu mu bugenderevu, naawe nga weebuuza lwaki nsiriiza entamu, obwannaalongo bwo bufu. Okitegedde? Bufu. Era ekituntundu ky'okugaza enva, ekituntundu ekyo kiri mu bukyala bwo. Bw'osanga omuntu omukulu ng'agaza enva aba yeekwatakwata nnyo mu busolo. Ebiseera ebisinga obungi aba yeekwatakwata nnyo mu busolo. Abantu abakulu abagaza enva n'atereka enva oba muwogongo oyo n'akeera ng'aliko ennaanu. Omuntu eyeekwatakwata mu busolo omulabira ku mmere gy'aterese. Omuntu eyeekwatakwata mu busolo ennaanu ya muwogo oyo nga yamuterese eyawuka, ennaanu ya muwogo oyo eba njeru ng'enaanuuka nga nnene. Okitegedde? Ye muntu eyeekwatakwata mu busolo buli budde, era ekyo ekitundu bakinaabira kyogo. Okitegedde? Kakati kyokka akatundutundu k'ono si kakwekwata mu busolo, akatundutundu k'ono kali mu lubaale. Obwannaalongo bwe bufu ayina kubutereeza, obukyala bwe bufu ayina kubutereeza. Obukyala ye muntu, obukyala ye maama, obukyala ye ggwe omukazi. Ekitundu ky'okusiriza entamu olina okulongoosa ekitundu kya maama ekikutuddemu. Maama yakuggyako ekitundu ky'omukyala n'akuzzako ekitundu ky'omusajja. Abasajja be bafumbanga emmere basiiriirako. Bw'oba mukazi emmere n'ebeera nga ekusiiriirako mu butanwa buli budde, nga tekijja lwalumu wabula buli lw'ofumba ekusiiriirako, ate ng'ogaza n'enva, ekitundu ekyo kiba ky'abaami. Era osobola okugamba nti oyinza okugenda mu kiyungu n'ofunirayo ebizibu. Oyinza okulinnya ku muliro, omukka guyinza okukufuuwa n'oyisibwa bubi, oba omuliro okukubabula, oba okulinnya ku manda. Kakati oba mukazi musajja era tosobola na kufumbirwa. Tosobola kufuna musajja akwagala, toyinza kubeera mufumbo, toyina kiyungu mu bulamu bwo, toyina masiga, toyina ffumbiro, toyina bukyala, oli mukazi musajja. Era bakazi b'osanga nga nakyeyombekedde awasa, omusajja amutama ng'agoba ng'afuna omulala. Okitegedde? Bakazi basajja. Akati ekituntundu ekyo oyo lubaale
ali mu kitundu kya Ntabaalo. Kyokka ekitundu ky'Entabaalo tubafuniramu ebizibu. Ayina ddala ekitundutundu mmwe abatabaala ebbanga eddene. Okitegedde? Entabaalo ezo zigenda ne zireeta abantu nga bato myoyo. Bato myoyo. Entabaalo ezo tezitabaalwa kika kiramba. Entabaalo ezo zigoba abooluganda kuba tekuba kusamira, tekuba kwaza lubaale. Entabaalo ezo zisigaza baliko nsonga. Kyokka abaliko ensonga olutabaalo lw'edda mu bajjajjammwe abaabasooka mwalabanga bakomyewo na bya bugagga, nagamba nkomyewo n'ejjembe, nagamba nkomyewo kino, oba oli naakomawo n'omukyala. Okitegedde? Kyekyo kibaga nti ab'edda baatabaalanga. Olwaleero ekitundutundu ekyo kyakomawo. Kyokka ekitundutundu ekyo byama. Era kyekintu kye bagamba nti kamwa kabi kassa Siroganga. Ebifa mu ddwaniro bimanyibwa atabadde. Kyokka lubaale w'Entabaalo jjajjawo bw'akugambanga nti tusiimye wano, ebiseera ebisinga obungi aba alabanga omuntu oyo alimu obusobozi obwekyo. Era Entabaalo ekintu kye bakugamba ebiseera ebisinga obungi, kubanga lubaale oba wamutambuza dda ew'omusawo ono, ew'omusawo oli, obala abasawo 10, lubaale yagaana okutereera, oli nagamba nze oyo lubaale musobola. Kitegeeza ebisinga byonna bimukwase. Lubaale oyo alimu ebisasamaza, lubaale oyo alimu ebyesittaza. Okitegedde? Era lubaale oyo taba wa lukale. Abaana bano babasaddaaka be beewaayo ku lw'ekika. Era abaana bano oluvannyuma lw'okudda eka, abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala, tugambe oli Ssaalongo oli musajja watabaala, tugambe oli mukazi oli Nnaalongo watabaala, ebiseera ebisinga obungi abeeka ayaniriza bwaniriza mwannyina ngazze, teri amanya byayiseemu, bubeera bugigi, kubeera kubonaabona, asobola okusanga by'ataasuubira. Okitegedde? Kale no lubaale oyo muwanvu. Lubaale oyo akolwa muntu akuze mu bwongo, lubaale oyo akolwa muntu atuukiridde mu bwongo, omuntu eyeebuulirira, omuntu eyeefumiitiriza, omuntu alowooza gy'avudde tigyenvudde wala, gyendagawwa. Ninaga nti kentuuze entobo, lubaale oyo aba wakutawakkala. Lubaale oyo olina okwefuula ng'omuntu eyafa. Okitegedde? Kubanga lubaale ojja kusanga nga kye bakugamba wano ne bw'oligenda eri era kyekyo. Oyinza okusanga nga kye bakugamba wano owulira kikuzitoowerera, kyokka nga ate lubaale oyo alitereera bw'atyo, nga ne bw'oligenda wa era lubaale oyo tolina kkubo ly'oliyitamu mutereeza. Okitegedde? Kale n'ekitundutundu ekyo ggwe aliko ono lubaale oyo atererera mu nsozi, lubaale oyo atererera mu mbiri. Kyokka lubaale oyo bwe bakugamba nti lubaale yeetaaga ggwe muntu, sooka weebuuze lwaki? Lwaki nze muntu? Omuntu kye ki? Omuntu aliko ebituli 9, omuntu aliko amatu 2, ebituli by'ennyindo 2, omumwa aliko emabega gye twandiise eno mu nnyondowooza, ate omuntu aliko ekitundu ky'akasolo, bye bituli 9. Okitegedde? Kati ebituli 9 be balangira. Ekitundutundu kya lubaale ne bakugamba nti lubaale yeetaaga ggwe muntu, ogenda kutereeza ki? Kubanga lubaale atudde ku ggwe. Era lwaki lubaale addira abooluganda ne baddayo ebweru n'osigala mu kifo bw'omu? Ogenda kumala ki? Biki by'ogenda okuyitamu? Kituufu omuntu yakula omuwawa asobola okutambuza lubaale oyo? Gwe tolabanga ensi lubaale agenda jjuluma agimaleyo? Kubanga n'abamu abatambuza ku nsonga ezo abamu baakula muwawa. Okitegedde? Ebikusike mu lubaale ebimu binene, ebimu bizitowa. Okitegedde? Bw'obanga oloota ennyama y'abafu, bw'obanga oloota abasezi, ensonga ezo onoozimala naki? Bagenda kukolera mukolo? Bagambye lubaale yeetaaga ggwe muntu, emigenzo egyo n'ozimala otya? Kati ogwe bayita lubaale ow'olubereberye, gwe bayita lubaale ow'omwaliriro oguzeeyo ku lutembe lwa jjajjawo olw'olubereberye. Kubanga ne bw'okola otya, lubaale oyo mu kiseera ekyo si bintu tabyagala, kubanga ne bw'obiteekawo mwongera kuba bubi. Bw'oteekawo ekibbo kya lubaale oba n'oteekawo olutuula lwa ddungu, teruyina mukulu, teruyina mugaso. Ne bw'ozimba ennyumba terina mugaso, ne bw'owanga amayembe tegalina mugaso. Era ojja bikola bibeerewo bikutunuulire. Waliwo by'olina okumala. Era ffe abantu tubasekerera.
okitegedde oba oli n'osanga omuntu nga oli abantu abasinga obungi oluusi babuzaabuzibwa mu mbeera bw'etyo naye ng'ate omanyi gy'alaguula bayeera olengerayo n'olwokuba nti mu Lubaale mulimu ebizito okitegedde ebintu ebisinga obungi oluusi abantu abamu Lubaale abalema. Kale nno gwe asiriza entamu agaza emmere Lubaale oyo era kyovula tubagamba nti noonya olubiri olukulinaanye. Ensonga ezo ziba mpanvu ate ensonga ezimu tubasangamu obuzibu ate ensonga ezimu tuziswaliramu ne tufuna okuswala ne tufuna okuweebuuka. Oluusi omukyala atambudde agenze mu lubiri ekiro tekitamuva ku mutwe kuloota ng'ali mu nkwasa ennyanku. Mu lubiri omwo bamugambye nti Nabuzaana alina okutwala ku ttale okyalira ensiko. Omukyala olw'obutamanya ajja kugamba ate nazze kutereeza Lubaale. Kale ate bino bye banzizaamu biki? Mulimu ebizito, mulimu ebikusike. Okitegedde agamba ate bino bye banzizaamu biki? Naye ng'ate Lubaale yamuwadde ebintu byagaana okutereera. Bufumbo bwabula baateekawo ebintu bya Lubaale ng'ekika baasamira bayaza Lubaale, Lubaale yagaana okutereera. Kati paati B kye ki? Erimu ki? Paati B olina kuba musiru okola kye bakugamba. Gwe ne bwe kiba kizito y'ekitya okitegedde okola kye bakugamba ye paati B. Lubaale yakolwa musiru, omugezigezi tamutereeza. Okitegedde sooka weebuuza olayinza okugamba nti ntambudde ne tutambula twasamira Lubaale okuva ddi yagaana okutereera n'omugala Lubaale nze mumanyi enkya n'asanga omuntu mu kkubo olina mugamba nti ate ekyo kifu n'addamu era bye yalimu emabega eri kubanga era n'emabega eri era kwabanga kulagulwa. Okitegedde n'emabega eri era kwabanga kulagulwa naga nti nakatambula mu basawo mpulira twenyiye twatereza Lubaale yo twenyiwa ate era mu kintu kye kimu mu kutuuza nniye era oli ino omugamba nti Lubaale oyo akolwa musiru. Ekigambo kukolwa musiru kiwanvu. Ekigambo Lubaale oyo atereezebwa ku nnyama yo kiwanvu. Lubaale w'olubereberye asinziira ku nnyama yo gwe omuntu ku nnyama yo si bintu. Omala kutereeza nnyama yo omala kutereeza buntu bwo gwe yowaserefu gwe ng'omuntu. Kyekitundu kye bagamba nti olina kukyebakirira. Era Lubaale oyo olina okwebuuza nti lwaki atwala ebbanga ddene. Okitegedde olutabaalo olwo bwe luggwa Lubaale aba awedde kubanga oba omuggyemu buli kakikya yenna akati ne mulyoka muddeeka awo ddungu ne bwajja naga nti mumpe embwa yange ku luggya ebambwa kyonuka bwajja naga nti mumpe ensumbi yange eba nsumbi. Okitegedde kale n'ebintu bino tubasomesa ate nga tetubayita. Bwe tumala okubasomesa ate ne mutunoonya ate bwe mumala okumanya eby'omuntu oluusi ebimu bizito ate oluusi ne mutuswaza. Okitegedde era mujje mwegendereze nnyo emisomo gino. Emisomo gino fe tugibawa mu kigendererwa ekyokusomesa ensi. Era emisomo gino bwe tugisomesa tetubagamba nti oba mugisasulire. Okitegedde tetubagamba nti mugisasulire wabula asiima n'akuwa. Tusomesa nsi tuzibula nsi maaso. Abantu bazze babbibwa nnyo baakuloga baakusimbira eddagala ku malaalo olina eddagala mu mulyango biki ago mayembe gakwata og'omuteego ebintu eby'enjawulo. Kati emisomo gino tugiteekayo eri ensi kuba emisomo gino gigobererwa kumpi ensi yonna okubazibula amaaso. Olage nti bujjo badde banzibira mu kino n'alongo yannuma balongo be bannuma. Naye kyokka emisomo egisinga obungi tubagamba nti kasita ofuna olubiri olukuli okumpi noonya ensonga ezo mu mbiri kubanga embiri zeeyisa kimu. Noonya ensonga ezo mu mbiri kasita ziba nga zitambuliramu obulongo zituddemu amaanyi g'Obwakabaka enneeyisa yaazo y'emu. Emisomo gino tigiriimu kuyita muntu nti oba owaaye jangu nze nsobola. Embiri zitambulira ku bubaka bwa muntu. Okitegedde kabaka bubaka kabaka ssomero. Lubaale oyo waakwebakirira. Lubaale oyo ayagala ggwe muntu. Akati ebiseera ebisinga obungi twagala abantu abakuze mu mitima abakulu mu myoyo. Okitegedde
oli awulira nga ensi emulemeredde nga mukulu mwoyo, okitegedde, abaana abato tebatambuza nsonga ezo kubanga ebirowoozo biba bikyali bito. Ensonga ezo zitambuzibwa omuntu akomye. Abantu abawangula ensonga ezo bamala kkoma. Era kyova olaba nti mu mbiri mujjamu abantu ng'amaze kwavuwala, mujjamu abantu ng'atambudde bamubbyebye, yeenyiyiddwa, n'alyoka agenda mu mbiri nno n'atuula n'afuulayo waabwe. Ekitundutundu ekyo ekya lubaale oyo kimala kukwavuwaza. Ekitundu kya lubaale oyo ow'obutonzi eky'olubereberye kimala kwavuwaza. Abamu bakitambuza nga n'essimu zaagwa dda mu matooyi, abamu bakitambuza nga takyalina ne gwasaba, ebirowoozo nga bikuze, ng'akakase, ng'abonyeebonye, ng'akaabyeko ekimala, ng'abbiddwa ekimala, takyalina ne kyatunda mu nju. Be basobola okutambuza ensonga ezo. Ensonga ezo zirimu ensonga eŋŋumu, ensonga ezo zirimu ebikusike, ensonga ezo zirimu bingi omuntu by'alina okumala, okitegedde. Naye ensonga zino bwe tuba tubasomesa, ffe tetubaako muntu gwe tuyita. Bw'osalawo n'onoonya n'ogamba nti kennoonye Mulangira ono oba kemunoonye, gwe kitwale nti amanyi. Okitegedde, kitwale nti amanyi. Buli kyakugamba wansi w'enjuba wano kitwale nti amanyi. Okitegedde, aba amanyi. Era omuntu atamanyi, ekifo kya lubaale tekisobola kubeerawo. Ekifo kya lubaale tekibeerawo ng'abakituddemu tebamanyi kye bakola. Ekifo ekyo kisaanawo, okitegedde. Kakati ebiseera ebisinga obungi ensonga ezo zikolebwa omuntu akuze. Kakati ggwe atuukibwako ekintu kino mu buliwo nga tomaze na kiroota, tofumba mmere n'etasiiriira, tofumba nva ne zitagagga. Ensonga eyo mpanvu eri mu lubaale, obwannalongo bwo bufu. Kyokka tubaweereza odiyo zino munoonye embiri. Mu Uganda wano embiri ojja kusanga nga weeziri ez'enjawulo. Munoonye embiri mutuukirize ensonga ezo. Naye omuntu okusalawo genda mu mbiri muleme kutijja butizzi wana katinko banaga nti lubaale atuluma tugende tumunoonye oba tugezeeko. Omuntu anoonya ekituntundu ekyo tekiba kyakugezaako, kiba kya bugumiikiriza, kiba kya muntu asazeewo. Kyova olaba nga lubaale aluma abantu okubatuusiza ddala ku bwavu okubeera nga tayina. Omuntu ono ajja abeera nga bw'atuula ewantu aba atudde. Lubaale otakulwa muntu akyabuukabuuka. Okitegedde. Kale n'ebya lubaale oyo byetaaga muntu. Ennyama yo waliwo ekiseera nga lubaale tayagala bintu, nga lubaale bw'omuwa ekifundiko oba ekkanzu oba olubugo olwesibyo, tugambe oli mukyala, awo wakoma n'olyoka otuukiriza emigenzo gye, kyakugamba ky'okola. Okitegedde. Kasita weegeziwaza lubaale oyo aba akulemye. Weewaawo kansubire nti nannyini kibuuzo kino antegedde bulungi. Yenze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.